abana bamekani abana nyina bangi benkuzuza but ina omwana alibaali mutono naye nga abaana benkuzuza bangi omwana gwensala infact abantu bewaffe nga bazanya okumpa abaana baabwe nibagendera abasa abaana nga benkuza babeera n'empisa ennungi kati ati bakireka omwana aba ayagala kujja kubeera nange munange simanyi bwe ekikola naye ekyokukuza omwana ng'alabika bulungi nga mugimu ng'alina n'empisa ndowooza mukono katonda yagukuwa kubanga naye mba nfumye emmere bakanga katono kyalika katonda yakola nga nyakubeera mumaza naye kabeera katono era ogendera aba bakuze n'engeri bwembiyeyo ogendera aba bakuze kubanga abaana basinga ewakola balenzi nyakajja Fred baba ne appetite eri waggulu nagenda okulaba nga bulungi so I make the home very comfortable baterako TV zebaagala baterawo games abaana bange tosobola basanga nga bazunga ekirala tebemanyiiza nnyo tebemanyiiza nnyo indoor people njako bagala nnyo kumba abaana bo batwalako out kati beetwala olwekuba kati bakuze ati bagana bintu ebyonoona abaana okwata omwana n'omugamba maama waliyo bazitini za wadzi waliyo kadange nze mbavuga ne mbatwala bwe mbaawo nze omwagazi abaana nga orange luba ola mami love kadange nobavuga nobatwala nobamaliriza nebakuja nobasula abaana agamba mami I want butter trade what my phone there is a latest phone nsaba kunyongerezaako n'omwongerezaako nafuna esimu endala kuba kati bwetamwongerezaako agendagenda nga bukalooli nolinoli naye oba omuwadde okyayagala ngaokisobodde mukama nga kusaasudde omwana oyo talina agenda mubuzaabuza ebintu ebyo tebyonoona abaana tebyonoona omuzadde omu agamba ebintu byonoona nti omwana emmotoka eri awo evuga kigenda kimayeku kisinziira olina limitations olina okusoma kati Fred omulaba ayagala nnyo nnyo genda mu driving school namugamba asooka mala lessons driving so waliwo abatalina te limitations omwana ye amukola bukozi kyayagala I mean do things were necessary kati ekintu ngaekyokufumba Fred alina okukozesa wano nga amanyi okufumba kubanga incase we are only two katika alina okufumba buli kimu era yabadde afumba kuba kati abalala abawala abamu batandika okukola stay at home all they can do basoboweza kuseera kakati Liveni tutandike ensonga etuleese wano eddwaliro baŋŋamba nti wakasimattuka bakakulongoosa emirundi egisukka mu 10 nsagala kusunasuna testimony yange because I want to give it at once naye nga I've survived 11 operations in life 11 operation yes naye nga one time one operation went bad sijja kugamba wali mu ddwaliro ki wadwaliro ki it went bad there was an accident they cut a very bad vein cutting a bad vein bagamba vein eyo ekinene nnyo eddakiika 3 omuntu oba okuvudde kigala dokita yali alinze yategeka yasooka kirealizinga nti akoze accident so I saw a hard kubanga nawulira omusaayi nga gulina ogw'entyo nomugamba nga mpira amagulu gaweddemu amaanyi gamba oba bikiri ebiri kosi yakiraba atandika okusaba n'asibawo natandika okufuba kikisebe so I also survived that. I've survived 17 operations in life and thank God tinawere kubanga munnange abantu abamu bamugamba bugambi nti going to be operated ye n'afiira nabufiiriza awo ngaatidde so yeah, that's a part of my testimony because nze nnyingi katonda nkoledde ebisa bingi nakoma okwogerako naawe ng'oli Nakasero nga tuli Nakasero wali nkyali mu treatment nga bwolaba bamanyi dialysis olina kati binanti dialysis otegeeza ekyuma ekyo kiyamba ku kidney kubanga kidney yange eno right so kiyamba I visit the hospital 3 times a week abamanyi dialysis babimanyi yangu naye
kunsabira essala kunsabira mukama nyandeetere ddala nsobodde ddala gratitude being on that mission for the rest of your life is not something very easy. First of all, it's very expensive. That's why they say dialysis is free. Because it's very expensive. Each day you go there, costing about $1 million shillings. So if I'm not in there, I'm going to China, China, abazembera kubanga singa mbadde nga nzozi waayo takisinga sigenda kubanga betwandisanze nti kikaneemerera twalina mmeka kubanga tulina byonna at the end of the day, yes, I have a family, but tulina responsibilities manene bonna tetwenkanankana bonna tibali bulungi nnyo fena tuli bulungi nnyo naye katonda yekwekolama because abantu bangi bafudde abalina sente bangi ate nga babadde balamu oluusi bajja nga bamu ne batambula nako so byonna tukamu nebikwasa katonda negamba gomani era yamanya bwabisootinga banze I don't know how I've existed up to now tubadde mu covid nti bakola ndya nywa abantu banfaako abantu banfuddeko sijagamba nti banfuddeko people here, people in the diaspora, people I know, people I don't know, fans across the world. And I'm forever grateful and I'm forever indebted to you. Simanyi kyabadde kama nabbanja ddembe simanyi bwakukikola but nyinza okukola basale kama banjagalire okusinja ddala mama Raisi kubanga ye tannekanasangako era ogera bashino ate buli kimu ekisiga bitaga cash uganda tukana olugamba gwoyina ogamba siri muganda we siri ki ogamba bala malayika katonda tulina amalayika muffe onera tetumanyi but as a prayerful person manyi nti katonda yabikola yakuba ekkubo akutandikanga ojja kwebuuza omukyalo ono gwera banaku tivi never even met in person nomukyala Nena Raisi ndaba ku tivi ojja kuzalogera ku na Raisi yes sir so that God ani akukonekita abana Raisi obutuufu mwami balamu nemwebaza nnyo kubanga teyankutabula mutemalaga nowayo enamba namama kakati waliwo awo bakubuka ne bagamba nti edwini kaweddemu nyenza okulaba wano tuli naawe nangolaba abantu abambika nze wano abantu bawulire ogosi gwe basooka okumbika era nayo testimony kubanga edda nga ndi mwana muto bambikako bambika ali omuwala baali bamukuya amasasi saidekawukwawo road omuwala ndozanga nfaanana nnyo dokita yalaba omulamu gw'omuwala nadda bwasa okukyalo nabagamba edini bamukuya amasasi bananya omulamu gwamwemukuku tumanyi ebyekivubuka ebyokwewagula nabino lipotipoto ndi mu byange tegwende kuyinza mundi omulala ne baddamu ne bambika waliwo banongosaamu omwana kati wena ndi banzijanjabira ensambya yadde mu St. Elizabeth abantu edinga okundaba tibagenda okuddamu okujja okundaba bakisonda kwe nabadde bataddeko omuntu naafa nze nga banshiftinze bantadde mu kasenge nabo ne bakomawo emashini ne bagamba bannange eveni yafudde bakuma n'olumbe ne bakuma olumbe tiwawedde babenanga ebbala emashini yazitabadde nga nemutamikwawo so obusibe bwasooka okumbika ne bambika nakuli bwe nalwala kati obusi bwakuna kati bazze bambika byonna simukaako infact babeera bambaliga sitaani naye what I care about is my relationship with God. Kuba manyi yasalawo buli kimu abantu beboogera tebingi babe beboogera ebintu bingi ebirimu ebinyiga naye nange sikyabizikiriza ebintu bino obiraba n'abafamire bagamba ki of course bamanyi ebintu byendimu bya limelight
Yeah, because sometimes they'll say sorry, sometimes they just keep quiet because we saw that man you're going through a lot. Yeah? Agamba, I don't mind I'm a reason person. Gamba, but you know, the time when you isolate. Never could you want to I delete everyone's number. Went away. So most time, Gamba to me, so I know for my interviewing and this person actually, in fact, never knew. She's actually that's how I'm feeling. She back on my she knew to keep young. Yeah, I told her that I'm very good because it's a stock stress. Very hard to sabe katonda nkiviireko ddala tekinyambako kiyambako like an artificial kidney.